I want to show you something. This war memorial stadium constructed by Haj Amis Chigundu Sembera was commissioned by His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on 25th April 2024. Era bagambe bati the stadium fully financed and constructed by a Ugandan for God and my country. Tetuganye gwe muna Uganda ali eyo. Olina buli omwe ndowooza gy'olina ku ggwanga lya Uganda. Waliwo abalowooza nti ligenda mu maaso, waliwo abalowooza nti lidda mabega, waliwo abatabifaako. Mwenna muli baddembe okulowooza nga bwe mwagadde, kyokka ensi bw'eti bw'etambula. Bw'alabeeko y'abeera omwana. Omulembe gwa Museveni tugweyagaliddemu, era Amis Chigundu wano bwe yatuuza pulezidenti ng'azze, era n'agamba nti political blessing President Museveni gye yamuwa ye busobosezza okuzimba ekisaawe, kubanga mayindiyu mu nsi omuli olutalo tosobola kuzimba kisaawe, era tosobola kuyita bantu kukola bivvulu na kulaba mupiira mu nsi omuli bbomu, mu nsi omuli olutalo. First of all, twebaza Katonda olw'omukisa gwawadde eggwanga lyaffe erya Uganda. Twebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye na bonna okuva ku Erias Lukwago Meya w'ekibuga tumussaamu ekitiibwa, n'omukulu meya atwala ekitundu mwe tuli wano, omukulu Salimu Uhuru, omukulu wa minisita wa Kampala, minisita wa sports, maama wa Amis Chigundu, kubanga abusinga maama we teyamuzaala, nange maama wange mukyala Najjoba neera tumwebaza kuba yanzaala. Naye njagala obbakubiriza bannayuganda twagale ensi yaffe, kubanga tetuli bagenyi oba situli bapangisa. Omupangisa bw'ayingira mu nju asojjiwa omuggola emisumaali n'ogikola byagadde, kubanga ajja kgenda kumpye n'abeerawo. Naye tewali lunaku lugenda kukyanga situli bannayuganda. So bannayuganda mwenna abaali basambira omupiira wano, abaali bagulabira wano, abaali bakubira wano eŋŋumi, abaali bakolera wano jimu, emirembe gyonna mukimanyi bulungi nakifo kya byamizannyo. Tubategeeza nti kyagguddwawo ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omukaaga. Omukulembeze w'eggwanga amala dde okukiggulawo, kyokka kati okulaba nti omupiira gunyooka n'eŋŋumi walikola akube Ssematamu ewa amannyo, ligenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omukaaga. Ligenda kubeera live ku NBS. Bukedde weebali, abamule bonna weebali, basere Madratan Chiko, bamaliyaki, bakerega gundi, Amoti, Bebe Cool, Chameleon, John Black, Fikfa Maker, n'olaba ne Kabako wa Nuupu najja kubeera, oba Big Eye bonna ba Nuupu ajja kubeera. Tuli bannayuganda. Ekisaawe kino kiriko amaduuka atali wa byamizannyo, ebweru atunda gomesi, atunda empale ez'abakyala, n'atunda ne earrings n'afuna akasente. Ate era mulimu n'abali mu kulongoosa, twamala babuuza amawanga gaabwe bakkebera nnyindo, mulimu n'abalina ebiyinda ebinene ng'ebyange. Kitegeeza kino kyonna kizimbiddwa lwa ggwanga na kukulaakulana. So bannayuganda mbayita mwenna okujja okuwagira omupiira n'okuddamu okukolera n'emirimu gyammwe, n'ekirala okwagala ensi yaffe baganda bange. Siwali lunaku lugenda kukeera nga situli banna Kenya, tuli bannayuganda ever. For God and my nation, Amis Chigundu weebale mbalinze.